breaking news amawulire agakagwawo wano ku mukutu ogwa Red Zone TV gwe natanaba kubanga subscribing chikole kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification ogenda kubanga ate tomisinga nsonga yonna okusinzira ku sources ezenjawulo era n'okusinziira ku kiwandiiko ekiteekeddwa ku mukutu oguli official ogwa Equity banka esangibwa mu ggwanga erya Uganda newankubadde nga balina ne branches okuva mawanga ag'enjawulo wetwogerera nga abadde akulira banka eno oba amanyiddwa nga MD abangi kye tuyita managing director owa banka eya Equity bank wetwogerera nga amaze okubanga asuulawo ttawulo kigambibwa nti newankubadde mu mawulire ensonga eziteereddwamu kiraga kyono okuvaawo oba okusuulawo ttawulo n'abanga ava ku mulimu ogw'okubeera managing director owa banka eno eya Equity bank okusinziira ku kiwandiiko balaga nti embeera ebadde ya ddembe era nti alekulidde ku lulwe wabula okusinziira ku bannayuganda bangi balaze obweraliikirivu era bangi bakitadde ku mbeera banka eno oba banka zonna mu ggwanga erya Uganda mwezibadde zeoperatingira jjukira bino byonna bigenza okubaawo nga banka enkulu yakaluuzinga sente ezisukka mu buwumbi 600 nga sente zino bazibbye mu ngeri ya tekinologiya abasajja bayingidde mu archives eza banka enkulu Bank of Uganda nga wetwogerera banka ekunukkiriza emyaka egikunukkiriza 3 nga terina governor owa banka omukulu agikulira wabula kati wetwogerera nga banka y'eggwanga yamaze dde okubanga ebbibwa obuwumbi obusukka mu 600 bamaze dde okubanga bazibba nga baziyisa mu nkola y'emitimbagano kati wetwogerera omukulu abadde akulembera banka emanyiddwa nga Equity bank wetwogerera yamaze dda okubanga asulawo ttawulo nga bwe ngenda okusomera mu kiwandiiko ky'ogenda okuwulira n'ekiwandiiko ekiri official oba bbaluwa entongole abakulu bano aba banka ya Equity bank kye bataddeyo kyo nga bwe nkugambye kiraga nti omusajja ono agenze mbeera nzikakkamu era byonna ebibaddewo bibadde tebirina mbeera yonna era mu kiwandiiko kino abakulu aba Equity bank bavuddeyo ne bakola kye bayita press release nga bagamba nti Equity bank Uganda announces the exit of managing director Anthony Kituuka naku z'omwezi zabadde nga 3 olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gwa November omwaka 2024 wabula ng'ono ebbaluwa ye gye yawandiika yagiwandiika nga 28 oba ya receivingibwa ne kibeera effective okuva nga ennaku z'omwezi 28 mwezi guno gwennyini ogw'e11 omwaka 2024 omukulu amanyiddwa nga Anthony Kituuka n'abanga yalekulidde omulimu gw'okubeera MD oba managing director owa banka emanyiddwa nga Equity bank wabula bannayuganda bangi bafuddeyo nga boogera ku nsonga eno era nga buli omu agitaputa lulwe ensonga eno ekoze amawulire ekintu ekireetedde bannayuganda okusigala nga beebuuza kiki ekiri emabega wa kino wakati nga bannayuganda bafiirwa ssente okuva ku akaunti zaabwe mu banka ez'enjawulo banka zivayo ne ziyisa ebiwandiiko ebyewezaako n'ebinnyonnyola mbeera nga bwebebadde wabula kati bino bitandise okubanga beeraliikiriza bannayuganda ku mukutu ogumanyiddwa nga Nile Post official website nabo nga bagamba nti Equity Bank Uganda Limited has officially announced the resignation of its managing director Anthony Kituuka. Mr. Kituuka's departure effective November 28th, 2024 has been accepted by the board of directors and he will serve a notice period to ensure a smooth transition as the search for his successor begins. Nti omukulu ono amanyiddwa nga Kituuka Anthony abadde MD owa managing director owa banka ya Equity bank yateekamu okusaba kwe ennaku z'omwezi zaali nga 28 mwezi gwa 11 guno gwennyini gwe tumalako omwaka 2024 nti wabula waliwo akaseera aka boodi okubanga babadde bakyatudde nga balaga obanga baagala okumanya nsonga ki balabe butya bwe bayinza okikwasaganya era nga kigambibwa nti bagenda kumukkiriza oba bagenda kumusaba abakolereyokko akaseera katonotono nga akaseera kano kagenda bayambako okubasobozesa okuddamu okufuna ani agenda okubanga adda mu bigere by'omusajja ono agenda okubanga ate alekulira wetwogerera mu bbanga eritali ddene. Mr. Kituuka has been with Equity Bank Uganda since 2014, serving as executive director from 2016 and taking over as managing director in November 2022. Omusajja ono yatandika okukolera banka eno gwali mwaka gwa 2014 era yakolanga executive director paka mu mwaka gwa 2016 wanono na taking over ne bamufuulira ddala managing director era wetwogerera November ono abadde awezezza emyaka 2 ng'akolanga managing director wano nga bagamba under his leadership the bank has achieved significant milestones including reaching a customer base of 2.2 million customers and amassing customer deposit nearly 3 trillion Ugandan shillings
nti mu bukulembeze bw'omusajja ono banka eno wulira byetuuseeko bafunye bakasitoma abasukka mu bukadde obubiri mu emitwalo 2 nga bano bakasitoma baabwe bafunye okutereka okujjayo oba transaction oba deposits ezikunukkiriza oba ezisukka mu butabalika obusatu 3 trillion Ugandan shillings. Equity Bank Uganda's loan book is valued at 1.7 trillion Ugandan shillings, while its total assets stand at approximately 3.5 trillion Ugandan shillings. Nti nebyo bugagga bye balina either nga babiwamba nga babisika oba nga babibasingira bisukka mu butabalika nazo obusatu mu obuwumbi 5 3.5 trillion Ugandan shillings. Bino no biri ku mukutu ogwa Nile Post. Omukutu oguli official ogwa Equity Bank ekiwandiiko ekyo kyolaba kye baataddeyo nga bo balaga nti embeera nzikakkamu nnyo tewali bunkenge tebamugobye ate naye tagenze mu bubi wabula yateekamu okusaba kwe wabula ensonga lwaki ndeese eggulire lino bannayuganda bali concerned nnyo era ensonga eno ekutte wansi ne waggulu emikutu egy'enjawulo ku social media gitambuza nnyo ensonga eno nga kigambibwa nti wandibanga wabaddewo embeera either nga yabunkenke wandibanga wabaddewo embeera either pressure abantu gye bataddewo bannayuganda oluvannyuma lw'okuluzinga ssente zaabwe bannayuganda bangi kigambibwa nti bazze baluzinga ssente okuva ku akawunti zaabwe mu ngeri etategerekeka nga kino kyandiba nga kyekibadde ekimu ku bibuuzo ebibuuzibwa omukulu oyo amanyiddwa nga Kituuka Anthony abadde managing director owa banka eno eya Equity Bank Uganda. Equity Bank eno teri mu Uganda yokka, erina branch mu ggwanga erya Kenya, erina branch mu ggwanga erya Tanzania n'amawanga amalala, wabula mu ggwanga erya Uganda embeera ebadde bwetyo. Bannayuganda badde bakomplaininganga okuluzinga ssente zaabwe, okubeera nga bank statements tezikwatagana n'ebintu ebirala bifaananako bwe bityo nga bwozzenga obiwulira butambi buzzenga bukwatibwa ebigambo bizzenga byogerwa. Kakati we twogerera ng'abadde agikulira abadde akolanga managing director amanyiddwa nga Anthony Kituuka alekulidde mu ngeri etiisiza bannayuganda era ereese obunkenke ne okubeera nga tebinnategeerekeka kituufu kyeki mbeera ki okutuusa banka bwevuddeyo ne statement bannayuganda abamu gye balaze nti bagibuusabuusa. Badde nino gakuwa mukutu gwa Redzone TV webale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zakusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana, k'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7528 noti 910 awo mbe butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiri gye bitannaba kugwa kyankooto.